n'abazzukulu abakatuliki n'abazzukulu abalokole amin twebaza ekyo ekisookera ddala neebaza Katonda ekiseera kyatuwaddemu jjajja tumwebaza ebiseera ebyo byonna twebaza Katonda ebiseera byatuwadde jjajja era n'ebyo ebiseera bye tusharinze naye mu bulamu bwe ng'abazzukulu abadde welcoming jjajja abadde generous buli ku muzzukulu abadde tasosola abadde welcoming ku baneighbor n'abayisi b'ekkubo bonna ekyokubiri neebaza abadokita ababeereddewo jjajja aba Roswell n'Akasero neneebaza taata Bujingo pasita Bujingo tumwebazaako ensusso okujjanjaba jjajja abaddewo mu kaseera konna jjajja waaba obubi bannange taata n'agamba bannange muleeta ambulance mutwale jjajja bannange tutaase obulamu bwa jjajja mu kiseera kyonna bannange tujja kwebazanga pasita Bujingo twebaza mama Nansi Susan webale kutalekerera jjajja webale tudatikira kyabulumi nnyo ekyokubanga atufudde jjajja abadde ng'ayagala bannange jjajja was loving and caring she was like a mother to us naye twebaza badokita twebaza bannange bamami baangu ababaddewo ne batalekerera jjajja bannaye waliwo abaana abalekerera bamama baabwe ne bagamba mama tukooye omujjanjaba bamami babaddewo ne bajjanjaba jjajja bajanjaba jjajja paka kukaseera kasembayo Katonda wansezeewo n'amutonda nange sirina bigambo okujjako okwebaza Katonda akaseera katuwadde twebaza abantu b'Embaale twebaza abantu abatindisa engendo bannange saba Katonda oyo abaleese abazzeeyo bannange mu bulungi bannange saba abantu b'Efort twebaza abantu b'Efort ya Rabbi twebaza abantu b'Ekyebando baneiba babambule bannange mwebale kujja kwolekera jjajja waffe tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale kutulaga mukwano tomukomanga okwo jjajja avuddewo naye bannange musigale nga mutwagala musigale nga mutulaga omukwano si ku lwa jjajja naye bannange mugambe bannange jjajja wadde avuddewo musigale nga mutugatta musigale nga mutwagala bannange neebaza mwenna neebaza bannange abantu b'Embaale neebaza abantu b'Embaale akesuso muzeeyi Hashimu bannange neyanziza tweyanziza ffe abazzukulu